السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. olwali muhadith yaffe twagala tulabe biki omuntu wa Allah bye yandisanye okwogera nga yakamala okutoola salaamu ng'avudde mu swala ye. Kana sallallahu alayhi wasallama, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama idha nsarafa min salatihi, bwe yamalanga okusaala esswala ye ng'atodde salaamu ye ey'okubiri, istaghfara Allah thalatha, yaleetanga istighfar oba yasabanga Allah okumusonyiwa emirundi esatu ng'agamba atya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Wa qaala, oluvannyuma lw'ebyo n'agamba Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikramu. Nagati Allahumma anta salamu, ay Allah wange gwe mirembe, wa minka salamu, era emirembe gyonna givawo Allah wange, tabarakta, wasukkulumu okubeera n'ebirungi enfaafa, ya dhal jalali wal ikramu, owange ow'ekitiibwa Allah nannyini kitiibwa ekyawaggulu, nannyini kugulumira. Muganda wange omukkiriza awulidde edduwa eyo ojja gisanga mu kitabo kya Imam Muslim. Kiba kigwana oba kikakata buli musiraamu yenna bw'obanga oyagala okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, kubanga ye bwe yamalanga okutoola salaamu ebigambo bye yasookanga okwogera bye biriwa astaghfirullah 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Era ebigambo ebyo omubaka yabyogera akyatunudde na mu kibula gy'asaalidde nga tannakyuka. Bwe yamalanga okumalayo edduwa eyo, olwo n'akyuka ku ludda lwe olwa ddyo oba ku ludda lwe olwa kkono n'atunuulira abasaaze babadde asaaza. N'olwekyo muganda wange, ng'omaze swala nga tonaba kusituka kupapa kudduka kugenda, sooka osome ebigambo ebyo weegayire Allah abeere nga akusonyiwa, era omusabe okuba nti akuwa emirembe, oluvannyuma oyogereko adhikaari ng'obusiraamu bwe bwajjawo zitusomesa. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.